dealers be Uganda bali ku mugano bali kwene enkola ez'omusiru omugezi yali naye ngate n'abazija nabo basiru okitegeera ekintu kino kati bakagamba ono tumusobola omusobolera tumujjeeko abavubuka bonna gwe tuwe ssente nga naye ateekamu anayo fanga toli mutuusi musiru wadde obeera mutuusi naye beerangako ne ku magezi singa musiru ng'ono omusajja abadde ku island ndala teyalangiridde nti nzija yagenze yeekwese n'okwekweka naye abakye yakoze ne bano ne bamanya bumanya nti ali ku island eri ne badduka ne bamutaayiza wano wagenda okugolowera ku mwalo ng'oyinza ogamba wakubalaali okitegeera ekintu ekyo ng'oyinza ogamba wakubalaali anyway tuli ku new world order wamma mugitegeere naye we munaagitegeera mugenda kumanya kano tukamaze nabagambye mu nkadde baali bakozesa ekintu kibayita superior minorities saagala mpakuke njagala ngigende mpola superior minorities gye baali bakozesa mu world order enkadde kati ekintu kino lwaki mweri enkadde bakozesanga na mmundu kubanga abantu bano tebaalinanga numbers Museveni yali talina numbers teyawangula kalulu okitegeera wabula yakulaga nti koze muviridde kagenze kulwanirira kikalulu osobola okumachinga mu line n'eyaba capitalist eya democracy ne human rights okitegeera ekintu ekyo kati nga bakimanyi nti Museveni wanaakoma mu kalulu era tajja kukola kitajja kawangula nga kiki balina okukola balina kulwana bulwanyi baforcing way to power era bwe batyo babadde nga bakikola naye nga bwe bakikusuubiramu nti okwata obuyinza olina okukoberera gundi yaabwe lulu yaabwe nga bwekola era Museveni yali agambye agenda gigoberera kati eyo kikunyonyola lwaki ne Kagame okufuna obuyinza yasooka kutta mukutu gwe bayita Habyarimana yamutta mu genocide Kagame gye yateekawo kakati Museveni naye bwatyo wonna bano Museveni wabadde alina omukono ng'ayagala kuteekawo ki batuusi be yensonga lwaki mbadde mugamba lwaki Abanyarwanda bali buli wamu lwaki Museveni amagye ga Uganda wagali buli wamu nga Museveni agoberera World Order ng'akimanyi nti weena gwerako agenda kuba amaze okutuukiza 50 ya master plan ye eyokulaba nti abatuusi be bafuga Africa okitegeera be bafuga Africa era okyaba ne Kongo waneno okuleeta Joseph Kabila ali alina ku ttaani Laurent Kabila n'abalimbalimba nti mutabani wani wa Joseph Kabila okitegeera ekintu ekyo of which it wasn't true Yinata Galanga yali abamba majority n'aleetaani Kiru okiraba so a world order nga boti bafayo basirika busirira ogenda mu Congress report ebintu ebyo byonna mu ebiri okategedde kakati bano world order ate mu Uganda nina ekintu kyenjagala nkulage okuba nti Burkina Faso ne Uganda webagala change esookere bino ebintu si bipya guno mwaka gwa 1986 Thomas Sankara wa Burkina Faso asinkana Gorbachev wa Communist Party Gorbachev yali afugachi Russia wa Communist Party 1986 aba capitalist bayambako Museveni okujja ku ntebe kiki ekyaddusa Thomas Sankara okugenda okusinkana Gorbachev Thomas Sankara yali amaze okitegeera nti Democrat gwe baleeta new breed of democracy agenda okukola mu era yaabwe Museveni amaze okufuna obuyinza okitegeera then ngakimanyi nga Thomas Sankara akimanyi nti bagenda sooka kulwanyisa ye kwe kuddukewa Russia era waneno bakulaga mwaka gwa 1987 Museveni ngamaze okusinkana Reagan owa America ngenda kuzo mwezi 15 omwezi gwa October omwaka gwa 1987 Blaise Compaoré ata Thomas Sankara Blaise Compaoré yayambibwako Museveni okutta Thomas Sankara kyali kitya wano Thomas Sankara yali ayagala kuva mu capitalist France agende mu communist Russia okitegeera Museveni yali amaze okufuna support y'Abangereza Queen wa Bungereza yali awagira Museveni era Queen wa Bungereza ono ngayita mu agent we yeyambako Museveni okutabira yeyambako Museveni okutabira Reagan yakkirizani Museveni America bayite bagala Museveni bali bagala semwogerere okitegeera ekintu ekyo kati Queen wa Bungereza yatabira Abamerika bano okwagalani Museveni ne Museveni yalina favor yaki ya France kati Museveni wamala okukwata entebe mwaka gwa 1986 mwaka gwa 1987 ayambako Blaise Compaoré okutta Thomas Sankara bakwata obuyinza Museveni uyafunira favor y'aba France nabanga ba capitalist bonna abasatu abalina okitegeera ekintu ekyo ng'abalina naye kugambye target yaabwe yali yakunyigiriza ba majorities tubeere bangi nnyo mu nsi zaabwe tubakolere cheap labor basobole okukulakulanya kati due to advancement in technology nti bakozesa robot bakoze eki kati naffe tubafuukidde ekizibu mu nsi zaabwe kakati ne bagamba nedda world order gye tubadde tukozesa eyokuleeta ba majorities okufuga ba minorities okufuga ba majorities tugikyuseemu ba majorities babeera bafuga nti kati bano ba minorities ne wona abo banyize boni bajje no mu nsi zaabwe tetugenda kubeera na population nene ngawe tunabeera ne baki ne ba majorities okitegeera ekintu ekyo kati buno obutuusi buno butufuukidde ekizibu buli just emitwalo 3
kati gine emitwalo 3 bwe tugisindika mu America ne tuginyigiriza ne zisasana mu nsi ez'enjawulo okiraba nti population tebera nnene nnyo baba basobola gicontaininga than ba majorities kati world order kwe kukyuka kati bano ba majorities bote beetaga na baleta na mundu lwaki kuba already numbers bazikolaki bazirina eryanyi liberaga mu phase 1 ne phase 2 bali balagamanyi ani kati ngenda kikulaga Kyagulanyi bamuleta ba capitalist baleta Kyagulanyi ba communist era still balese Ibrahim Traore wagulu wali kati Museveni olwokubanga yali amanyi kweno plan nga weekola eyaba capitalist ne ba communist ni wali order nga agimanyi yagenda ba communist nga agimanyi ti ba capitalist bamuvuddemu nagenda ba communist aitire mu kabinja kannamu ne BRICS alete Muhoozi Kainerugaba kwe kumutwala Russia omwaka oguwedde kati ndoza mutegedde bali bamu introducing aba communist such that aba communist bafuna Burkina Faso bafune ne Uganda basobola kuba capitalist okitegere ekintu ekyo naye ngono mu communist gwe bayita Muhoozi yensonga baki mutadde wano wakati nga tasobola tabimfitinga tamuziza abantu aba capitalist oba aba communist Muhoozi okusobola okutula ku ntebe kubanga fact esoko ino okubeera n'abantu tino wona abo wambisiza mundu ngono Ibrahim Traore we yakikola ngwambisiza mundu abantu bagenda kubeera kuki ku side yo okitegere ekintu ekyo Muhoozi kwe kukuba tuweri nabamugamba balasha tulagemu n'agikubanga asibula maduuka makalu okitegere ekintu ekyo ne bagamba nedda Kyagulanyi n'abalaga fire ne bagamba oyo yagirina kati ono bano ba majorities tebetaga na mundu yensonga bakine Felix Sekedi bamugambe soko parking emundu dayo mu bantu tulabe Sekedi n'asitula numbers we asitude numbers lero Kagame bamuwadde 90 days okufuluma eggwanga lya Congo 90 days wezigwerako mugenda kulaba tabbu bana ba capitalist bano mbalaba akutunulya bwati n'okola ekintu n'akuwa peace bwe nolowooza mu ssiru nenga capitalist yategeeza ky'abayogera oba wakanabuuza Iran ejja kubuulira okitegera ekintu ekyo kati wano mweno new world order era mwe baforming ekintu kye bayita BRICS era nakyo okero lyemu yakyogeddeko BRICS kubanga juke eri mu world order dollar yebadde ekozesebwa nga world trade currency dollar kati bana ba communist kibakuba kubanga ono capitalist America abateekako sanction wa police ye kitegere ekintu ekyo kati ne bagamba nedda kati naffe katulete currency yaffe competing ne yaba capitalist kati bagala competition both economically and politically okitegera kati America since yaina power ey'amaanyi mu nsi yonna namugamba ekyo kikafuwe buli anagenda mu police ya ngenda mujjako ngenda mukuba era tugenze okumaliriza BRICS currency munange tategenda kukolebwa ekyo sina kibabuulirako balonze yeni ne balonda rubo ne balonda ne rupi Wilo kitozoraba South Africa kwelina already bamusosodde bamulaze nti gwe toyina makulu kuno yeni ya mu China egenda kukola mu trade bo aba BRICS bagenda kozesa rubo ya Russia then bakozese neki bakozese ne rupi ya India zezo currency satu zibagenda kozesa naye nga bo then dollar esigale ekyali mu trade kitegeeza ne kuluno capitalist yebakubye kakati buli yayingidde mu policy yaba capitalist agenda ku ayaba communist agenda kuyita jajjawe okitegera agenda kuyita jajjawe ate kakasa sengo bera toyina numbers bagenda kujja ebibyo okitegera ekintu ekyo Museveni ebyo okutwala Muhoozi Russia Museveni okuyingira BRICS Museveni okuyingira NAM yabadde adduka new world order yaba capitalist gye balese gye bayita superior majority kubanga bakimanyi nti ba majority senga banaafuga mu mawanga gaabwe bagenda kukolerera abantu baabwe nibo bananyigiriza bano ba minorities batono nnyo senga babeera bagenze eyo babasobola okukola kyo kuba container nga netosobola controlling majorities nga babaze mu kitundu due to the shift in the new world order Museveni yagenze mu BRICS n'ayingira ne NAM bibyokero lyembe babadde bamubuuza nga tabitegeera kakati ndowooza gwasomera mu infinity class otegedde new world order n'otegera ne old world order nga weekola tugenda mu New Uganda buli kimu kiri ku side yaffe amateeka agaba capitalist democracy ne human rights biri ku side yaffe emyaka giri kuffe ne mu numbers tuzirina ono Kyagulanyi tebeetaaga mundu okumuleeta akalulu akalina era buli wasitula numbers bwati aba capitalist nga bakuba endulu nga bagamba kyekyo yono omwana twamuleeta tumusobola so eyo okero lyemu bye badagezaako okutamwa nga tabitegeera enkya tuyingira domestic policy mwe babbimwe nzija enkya domestic policy so kakati ndoza world order mugitegedde for God and my country Uganda tugenda ku kizike tutandikira kweta ngazobufumbo olina omwami naye ng'akutawanya olina omukyala ng'akutawanya bajja ne bakwagalako ne bagenda gwe alina ebizibu mu byenfuna nga sente zikuyita mu ngalo wooteeka sente zifa bufi bowola tebazza gwe aloota ng'ogwa mu nnyanja gwe alumizibwa omutwe nga guganja okuwona naawe aloota ng'ebintu bikozesa ensonga z'obufumbo nina ekifo ku mugga awali amayinja wennyambulirako ebisiraani ekikwa ekifiiriza omudibo obutaganja obutaweebwa nzijanjaba abantu ab'enzikiriza zonna nsiŋŋaanibwa njeru ku lw'ejjinja gwanjagala kuba ku nnamba yange eyo naawe ali ewala ennyo yita ku WhatsApp